Twaga kumanya live ya Mzee encha agenda kutunda akabox akatunda mmeka. Anti simanyo batu amunnyonnyodde amateeka ga TikTok. Walogena akabox fazo yagambye. Naita nyiga ebyafe ya TikTok tukuba lwali. Chala akabox Mzee inofuna mu akabox katunde. Akabox bakatunda ako TikTok. Ngomanya Zubeda ne Kasuku bakozi omukolo gwo. Ekirala bwotandika live bwoti gamba tap the screen. Tap the screen. Natacha inokolebi. Mzee yennyini yagenda okuba mu box wali. Ya tuyise yagambye live yiye. Mzee bino box. Mzee yange bagita MC Cuts ni nabingi bya bondalako. Ekiralo gamumpe ebiwologoma. Obagambe temumpa obumuli mubamu sente entono Mzee. Bade manyifa balina okusaba. Mukona ati bwoba ku live nga gwe host. Oyino tandiko gabantu mumpe bane kubiwologoma, mumpe ku gundi eze biwologoma bivaamu sente. Ekirala Mzee tosoma comments. Awo. Ekigambo kya comments kibinya abaana bakambwe abaana ba TikTok. Comments fe twazivako obokola live. Bagenda gula account ekiro kya leero nga mpya bikola nta ku macha kokka. Mzee tosoma comments. Bwojja yogere ebigambo byo nga tewesisemu omalo gambe questions. Tutandika kati ogambe buli ajja mu kaboxi emitwalo 10. Nebwe kanalinya paka kakadde. Business ogise yabadde ayino tuwa. Buli alete kiteso. Mzee zati mubalira ate malera mukubire mugaye mukamanga we nagambye. Nsabonzi jem. Nange kansabira wano. Kasta tandiko tunda akaboxi. Byenkozeddeke gwanga bimala nange encha mba musobola mumpeeyo. Nga nwanye namwe nyogera ne bamvuma lunaku lulamba ne bateka mu n'abaana bange mumpeeyo. Nanti ebyama wagenda nabyo singa wabitu wasinga oli. Ate amazima temumpangayo abantu bayinza okubeeyo nga bazirya. Teri yali ampadde enkalu kuveeno ate ngamba abaddeko saagala na kwesimbawo. Enare mumpeeyo ku ssente nyakajemba wagidde. Byama yabibawa nawo bibaweera bwe bakwe ssente. Ebyama byolina byoterese ufa ki nabyo. Tibina tibinyamba. Nkugambye nange obimpi wano ku executive meet yoganye. Bituyambe ki? Ebyama bituyamba. Mzee agenda ogenda encha ku kaboxing ayinawe ebyama kwatandikira. Tebabifuna encha ku 5. Mzee wamma tap bana ate batapinga togafuna mu live. Kyakubiri toyogera nga tebaweze mutwalo. Kuba ffe tugamba mbate munawera 15 sogera. Tetwogera. Kati Mzee nekati tubalinako. Fengaffe ate kati Mzee gamba mbate munawera mutwalo. Abula akugamba ebintu bya Mzee nsi atonzijamu. Ogambe ekiwologoma waliwo akawologoma akavaamu sente entono waliwo n'ekinene. Kijja kikole wa. Ne Mzee ekiwologoma tekimukanga. Wesunze Uganda empya. Eno Uganda gyendi etambule butambuzi nga bweri tukyusa ebintu buli ate empya mugenda kola muti. Mugenda gyozaako mugenda giyisaako amazzi. Mulina butta agenda ginyiriza. Kati. Ogambye ki? Mugenda gikola muti. Toyagala genda mu Uganda mpya. Egenda kufaanana eti. Egako temanye eno. Munaku meka. Kuva 16. So kati bote bogenda siga mu Uganda nkadde. Ku myaka gye mbadde najo nebiyinza demba mudaba. Nze ndaba buli kaseera ngenda mu mpya ngenda mu mpya. Naye bw'oba ojunsuubiza munaku 2-3. Ebyokunsuubiza kutabye senene. Babita batya? Byenswa. Kankwate ekikapu kyange muteeke mu kyendaba. Yo, this is A-Pass, and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Don't it. A-Pass, I'm out. Plaza. Sister become. Finally tuli wane eno. Kanako kaba kantu. Kano nako kantu. Nako agenda yo. Kano kantu era kagenda yo. Kagenda yo ku Executive Media. Yes. How are you my blaza? Katonda akuma, how are you? Oli bulungi. Ndi bulungi akantu kabatwala. Akantu katutwala naye akantu kagenda enchato atumye agenda tukiikirira. Eri. Sawa 5 ez'okumakya. Tulabe byanaabuuza omukulembeze ne mugamba Kasuku otuuka ensimbi yange. Nze muwadde kikundi kikapu kyange. Bateeke banteremu ensimbi. Account yo tekola.
binonga byangu zijja lwawo bayinza ogaziri mugundi transit ka account manager tekola ku Sunday yeah ate banjagala tandikirawo budget. So tuli ku protecting the gains. True that. Yes, #vote to protect the gains. Yes, so oli mu entertainment industry tugenda okwetooloolera. Tewali buzibu. Nawe osobola okugamba we are protecting the gains? Entertainment industry 100%. Lwaki? Ng'ate abalimu bakaaba. Anti bagamba government eno tetufuddeeko. Balimu nga bajja ebisinga biteredde. So tebayinza kusiima kyaliwo oluli nga tetunnatandika. Kati kankwe example esooka. Wakola ng'oluyimba lino studio byonna mbivuddeko bikyo bimaze. Olina audio. Yes. Naye ng'oluyimba olwo okutuuka embalala olina ky'olina okukola. Olina okugenda buli bus y'embalala n'oteekamu CD. Nova kuza embalala n'odda ku Yarua. N'odda ku Yemubende. Buli bus ng'oyambuka ewa Rota oba wa Bigos n'osala CD 10 za luyimba genda up country. Ninga tebakuwangayo wadde 10 toyimbangayo. Ninga gweyagala kusala kugenda wa fuluma Kampala. Oyagala music wa Salave Kampala genda embalala. Oba tewalingawo means za ngeri digital gyali tennajja bantu balina amasimu. Haka tugenda kutandikira awo. Essimu jukira Ericsson yayinanga ekigundi zezaaliwo zali zisobola okutwala music. Nedda. Radio waliwo 2-3. Ng'ate 2 ezisooka za luzungu nnyo. Sanyu Capital nga luzungu nnyo. Nga tulina kuddukira nnyo mu CBS ate CBS yali so centered into ebintu ebigulumiza Obwakabaka. Kati ngono music w'ekidanda babalabanga aboonoonyi. Tetwalina those international TVs. Mutulabe Chris Brown ayambadde ati. Nga tulinda New Vision n'osoma mu magazine olabe nga tujja yayambadde t-shirt yayambadde n'ogenda mu Owino n'obifuna. Ng'obirabira mawulire. Ali ng'ogenda birabawo. TV tewaliwo TV by'ebiseera. UBC abaaliwo essaawa zino UBC batya kuteeraddeko bino opera olweggulo nga tebannagigala ku mukaga okuteekako bilayini bajja kuteerako amawulire bakuteereko bibaawo. Okusukkaawo bya bulimi bintu ntiwe biti. Tebakubayo ku nnyimba. Ennyimba era awo waliwo ngoma Fire Bongole retire maybe from Uganda ani awo aba bakadde abo. Wano nga ne sente za video I think if I remember very well yasooka okuleeta ebintu bya video wano yali VCL Bebonis. Alina abo twagwamu bigwe kwa kubanga twalabanga baali ba shooting emizannyo. Engeri gye ba shooting emizannyo tuyinza n'okukola ki? Kubanga baali bayimbiramu. So it made sense mbu seza nsobola okuyimba ne babikwata. Netandika kufigitinga. Kati golabanga ino government yayina kyeyambye ku entertainment industry. Oba tobaddeewo kizibu kubanga okisanze kakeeka. Osanze ng'olina data. Ate nga bakaaba nnyo. Twasasulako service fee. Service fee. Oyo takyaliyo ebweru. Twaliko ng'essimu emu yeri ku Old Kampala abajjukira muzee wange yagula essimu awo. Ng'ekyalo kyonna kijja okuba essimu kuba abantu e Bulaayi. Kwe ba receivingira n'essimu zaabwe. Kati fe abalina abazadde abagenda ebweru edda. Ng'olina okulinda omwezi gumu nga June 1st birthday yange mami agenda kuba. Akuba omulundi gumu mu mwaka. Ate essimu banaakubira gweweka ku kyalo. Ekyalo kyonna kirinze essimu emu gwe ate gwe osiibewo buli kanaku. Kati ogamba otya mbu ebintu ebikyuse nga bonna aboogera buli omu alina essimu. Anti kati mulembe gwajja amasimu n'abagakola eri nabo ne bagakendeeza ebbeeyi. So ne Ericsson yali ya ssente mmeka ebyebiseera. Amini we yaliwo byali tebiriiyo. Amini yaleeta gundi. Bagiyita batya? Black gundi colored si kyekyo. Colored nagiraba mu bukulumu nga P7. Black and white oyo yanvugamu emyaka nga 6. Ate bagamba yaleeta ekisowaani. Kya colored. Kiri ku UBC. Ekya colored okubanga tetukyali ku black and white. Njogera bye narabako n'amaaso gange. So golabira ddala nga entertainment industry eri bulungi kati. Nnyo just bantu kubanga tebannategeera kituufu kya. Ng'abayimbi bakyanyuka ne baba nga baavu bazibu. Natulwa kubanga butamanya kyakola because right now olina over 15 radio stations. Yes. Olina ebintu nga Song Boost. Yes. YouTube bazikiriza no tune Spotify, Shazam. Gwe wenyini gwe abayemenya. Just butakkiriza kusoma mbu ebintu bino kwebiri na kweyigiriza kutuula ku YouTube Zubeda n'ogamba kankoleyo ka marketing music course ng'osoma busomi buliza just by intellectuals kwebiri byonna ku Instagram bateekako talk shows ezo.
kati lwakubanga byafuuka global ne batabisoma bibayiseeko mu batabisoma byabwe ate ne babulaminga kino oba kitegedde twalina ako akatiba ka teepu ne tudda ku CD ne tudda ku flash kati mentally obwongo bwabwe tefulina digestinga mbu ekintu kya moving ate they blame the person who helped them move the system which is supposed even to be better for them. Kati katse omuyimbi naawe nange ne YouTuber n'omwana ali yazanya emizannyo wabanga batugamba okutuwa copyright nga teriiwo nyinza nti okugamba enkya nti kati siwummula oba nnyuka nga bwe wavaayo n'ogamba onnyuse tutandika okwebuuza kati sagamba nnyusa dda kuki because kati tewali copyright gavumenti gyebawadde nti bwonnyuka wakisizo zigenda sigala nga n'abaana bo baziryako kati awo ogamba otya nti they are protecting the gains nga watya nga gwe oli awo nga ne wakwesiwamu anti kati nfunamu akasente mu kantu. Oli ku YouTube omuyimbi music wamuteekawo amuteeka ku YouTube lwaki yetafunamu gwofunamu abayimbi bafuna ssente kati naye kyeŋŋamba ezitali za lubeerera kuba wanaalekerawo yimba zigenda kuvaawa gwakola akantu oyimba anti wenna alekerawo abaana bange banaabiryako ate obuntu bw'otaddeyo bugenda kuvaayo tewali busangayo anti YouTube bw'otagiwa eringa YouTube eringanga muntu lwatalidde afa enjala n'afuna ulcers YouTube lw'otagiwadde okkirira kati gw'omuyimbi olina kukola kyawo si kwongera music oba kuteekayo bintu lwakyo Zubeda nze kyembulaminga abayimbi bano lwaki oba ne YouTube nga olaba omuntu kasuku Zubeda Saimo buli kana kubateekayo akantu gwe nga toyinza kuteekayo challenge ku YouTube yo gwe oyagala oteekayo olimba emyezi 3 okolekitinga esente ng'ogireesaawo nga kabada alinda lwanaddamu fulumya oluyimba olulala anti bebagamba miliyoni emu nate beeyigiriza fani abituyigiriza anti kati mwabaabiyiga kati simwe mulina okugamba gavumenti ne muteekangawo workshops ezo okuyamba abayimbi federation welina okugiramu ebyo bya Kenzo federation ate bagikuba nate awo Kenzo kyebayambye project zerina okukola akolereko abana abitegeera babitegeera abalala baleke no ebintu ebimu toyinza kusika muguwa kati gavumenti bwereeta amasanyalaze negamba genda mu light oteekeyo sente bwezitoleteyo n'ennambayo ofuna amasanyalaze gwe nogamba ikoze bubi nze saaligenzeyo gakima kati jje kujje mu nyumbayo egeetike gakuleetere nga yeeyo process ebintu ebimu tugenda n'abagenda Zubeda bw'oba ogenda okusuubula engoye osuubula ziwasibula myaka 5 emabega amba ngenda nakiriko kipya bw'okiyigira wali wakutuuza n'akusomesa olina okunoonya n'omanya ki ekiriko kati awo gavumenti obwegiremingira ki so gwe gavumenti olina kyoginenya ate ku bannamawulire of course waliwo ebintu gwe kenyini wavaayo n'ogamba abaana basasula ssente entono obusente abaana bwe bafuna tebuli wati private entities they are not government entities ekyo kirina kuva mu nga bwe Bulaaya mu salary wage omuntu aba musawo afuna miliyoni emu kitundu kati awo Ministry of Labour weina okugiramu awo gavumenti bw'oba obuntu bwe balina okugenda nga panel beating to protect the entire gains mbu Zubeda bw'oba oli ku TV ekitono nnyo bakuwe miliyoni emu ne kati ziri private entity ogenda kujja otyo odiscussing ekyo omusajja naye Kinu liri yali ku live n'agamba internet etwala speed emisolo giri waggulu abakantu nabo bamuli bulala n'abakantu bafuuse balala naye tumanyi lwaki akantu kafuuse ebirala is the quickness of internet eno internet twali tugenda gijjawo abantu abasinga bagamba bubaali nobikolanga gavumenti ani yali agenda obbakuba singa tebabikola kiba kinyiga bo nga kuki okubanga tetulina internet kibanyiga bwe bagijjaako luli kyabanyiga batya baabafiirwa emisolo ate gwe owakantu owa YouTube ate nze manfiirwa nnyo owa Afro Mobile nedda nze ate abatundira ku internet bonna aba TikTok abali mu kikubo abakola kini ntunda kino bana abatandika zi app kikubo app ekikane kikubo app nze ngenda nnyo ku TikTok ningamba esimu njagadde eyo microphone njagadde bobo balese wani abasinga okufiirwa on both sides fena tufiirwa naye andijjukira bwenzija nengula ku ggwe essimu oba osasudde omusolo nange gye ngenda ogitunda asasudde omusolo nange agikozesa ngenda kugula data ngenda kukola biki ne gavumenti esigala ekola ki efunamu it's a win-win so lwaki tukwataganira wamu ng'okimanyi mbu wenfiirwa naawe ofiirwa
lwaki oba okirekera Zubeda yekka akyetike kyonna. Of course we want tetujja kutuula wano tugambe bantu mbu abavubuka bali eyo balina emirimu bonna. Nabadde n'honorable wano alia nga yakkiridde Katanga ng'abantu bafuna room bweti ne bakuba emiti ne beebakako ne beekolera emifaliso egyabwe nga room bweti erimu abantu nga 10 tulinga abali mu kiyumba e Dubai. Ebyo nawe ebiri naye kati engeri gye tulina internet yanadde mugamba honorable osanga abasajja abali waggulu tebakola ki tebamanyi bintu bino. Kwange bye Uganda obimanyi omuntu bamuwambu gende Katanga abantu bafunira emifaliso nasende natwalayo obutimba bwansiri. Ate kati awe tugambira nti muzeeyi singa abeera hash ku bantu bwe batyo nti nakuwa okola oluguudo n'agenda nasanga sirukole oyo n'agobwebwa. Kati awo kyebayita protecting the gains kubanga gains weeziri n'abantu abali mu system bennyini ensi nungi ate kyalina bingi ebireta ssente bingi. Nali ndaba ebintu bya Kapeke factories bakoze eggulu. Wagendayo? Nze mba informed n'abantu kati socialite president ampeereza like akola broadcast. Ndaba tukola amasaati tukola ebirimisa tukola almost blue band tukola sabuni suitcases byonna biri Uganda wano n'omwana we Kampala tabimanyi. Naye badde mubende nga banyonyera how PDM works nze naye simanyi bwekola. Kati nga waliwo omusajja omukulu akayanya mutabani we in fact yadde mwana muzzukulu we muzzukulu we akola mu PDM. Taata ye takitegera kati ng'omwana atunyonya n'engeri gye bakoze PDM. Bwe muloza ssente zituuka naye tufuna Zubeda Kats Kasuku ne Simon ne tubagamba musobola kukola kinkoko. Yogamba kati Zubeda ajja kukwatagana n'amagi ng'ojja kukwatagana ne zizadde ng'ojja kukwatagana ne maniwa ne tugatta ssente ezo ne tukola ne tandikozizzaayo after 3 years. Neddala ddala nali mpulira campaign y'e Masaka ng'omusajja yagamba oba akola billion 2 mu nkoko eya Museveni gy'abadde Masaka. Billion 2? Billion 2 mu nkoko. Nachi breaking her down. I was watching that entire campaign. Nogendo nokimatira. Engeri gyakimenyamu. Wakimatira. Akozesa abantu nga I don't remember the numbers very well. Muda ku trail yeka. Because njagala nnyo okumanya ekiyamba ensi yange. Businga Zubeda nva ku TV eno. Mu reality nsobola kukola ki? Ngenda mu mbuzi, ngenda mu nkoko. Kuba tetulina kubesiba mu kintu kimu. Ensi bagikoze nga it's free economy. Zubeda oli mu ngoye, oli mu kantu, oli mu mizannyo, omuntu omu, oli mu kyalo. Edda ffe bamama baffe basigalanga wakanga bafumba mmere. Ne batuuka n'okulinnya ennyonyi tufunira fees nga bataata beekyanza. Essaawa zino osobola okuva e Uganda mu ssente zikulemye ng'oli mukozi ebyaddala. Mbukigaanyi 10 ku 10. Nga tuwuliddeko testimony zanatandikira Kamwokya nga ntunda binyeebwa. Kati balina amaduuka ekamwokya mu abakazi nga bana. Naye kati these are the gains njagala like government eveeyo. Ebibi tubirage tumanye what to do. Ekitawanya abavuga bano. Eri mu tanoonyereza bibayamba gye basimba okuba mu bibi ebitayamba. So singa tubalaga ku screen zino ku executive media mu PDM ekola bweti genda okole bwoti bw'atazikuwa loopa wano oli gwe twaziwa. Wano ebintu ebiri gains tulina okuprotectinga mweziri. Me I even think that protecting the gains ayina kutegeeza tutereeze system gains tuzirina. Ni system yetu tutawaanya. So oli mu mativu nti gains weziri. Kubyendabyeko. Ensi yaffe tejja kubanga Dubai oba London. Kubanga otambudde kulaba ensi. Yes. Naye bw'ogenda n'otuula mu parliament zino bayisa ssente bwe ziti za nguudo. Nodda ku Salama Road nga maze emyezi 6 naawe onyiiga. Onyiiga. Naye ogenda okuli ate John bwe yazikwata ate contractor singa tu protecting against ezo ssente ne zidda mu we zirina okudda. Ekitegeeza n'abali mu system bategeera ekigambo protecting the gains kyekitegeeza. They were head teachers, by head prefect by protecting the gains. Gains wano we ziri. So nakomayo kulaba ng'olina ebyama. Ebyama wabiwaayo? Nani nagenda okulaba nti protecting the gains byonoona. Kuba nali ngaayo naakulaba ompe ku byama. Bigattako ki ku ggwanga wali obuzibu? Bigattako. Kantu naye omwana wansi tafunamu ajja kunyiigira bunyiigizi. Nze wani bimpadde. Obitundewa. Bwaba babigula mbitunda. Mbitunda. Kwani? Tubitunda okwo kwa executive media. Abitwaleyo enkya abiwe president.
Omusajja yangamba zirangako omuntu useless kakatamba gavumenti omusajja batawanya ine ebyama tebamupangisanga nako biwayo naye bakombo katyuni bungi wabulaba nga ositudde ebisawo by'ebyama obitwala namanyira naye nga entertainment wise singa batuyamba copyright nejja kubanga kati walabye ebivulo byadde ku 31st sente temuli nnyo anti yatusuubiza okukola ku copyright Bebe yagambye talina ago magezi gagenda kukola ku copyright anti kati ne gatuggwamu musuuza bw'aba talina amagezi gagenda kukola copyright tukwatagane ffenna wamu kyekiri protecting the gains bwe baba batuwadde liwe ffe tujja kikola ngono takisobola lwaki tetuleeta abantu because abasobola otuyambako the last time unayogera ne Kenzo unasinga n'oku appreciating am there is hope muzeeyi yamugamba tetugenda kuyita muntu yena kuva bweru munfunira abaana wewa byakwetaaga kusoma bagende babisome babikomyewo ki tayagala tikka bantu bweru bajje nti bamutegeerera yagaana and that's the way Africa is going to go because eringa indirect slave trade gye batukola give me this I give you that alinga obugenda okulaba fa abasinga obbawo ekinene minerals eno manpower eno fa abakola mu biyumba what do they give us in return batuwankuba oba mukagwe tusa so abantu abagandi muzeeyi akooya omule kiri kitya kuba abantu balabanga muzeeyi akooye okula n'okoowa bibiri byanjawulo omuntu akooye oba omulaba reasoning byayogera ideas ze kyazaako kya planninga n'omuntu omukulu aluddewo ng'olaba mubiri gwe gumenyese naye oba omulaba naye Zubeda sikaaki tokyasobola kudduka 10 kireke naye omuntu nga buli wootula n'oli ogamba yeah, there is hope twafunye oil drainage baagirimye emmwanyi zigenda zitabilizing lwakuba kati ebintu bino byetwogera nga bwe batera okugamba ebyamagezi tebabiwaki nnyo budde birina kudda nnyo ate kati eno babijje mu mawulire ga 9 o'clock bidde mu Zubeda mu kantu omuntu ajja akaleetenga akantu naye abantu bamanye because these gains weziri this country is not bleeding so omuzeeyi olaba akyasobola kino kyebaga nti ava ku main naawe okkiriziganya nakyo ndaba ideologies nyingi zikyasobola ate sinara muntu nyayimirira nayogera ideologies nyingi bwatyo nga alina ne work plan zaazo ampa maanyi okujjako okugamba abantu mbw agenda akooye sit me down ongambe kino ne kino ne kino naye bwona oŋŋamba tulina oil mungi bamubba bwe tuba tumulina plan eri ki lwenu egende Tanzania egenda etya ba refinery tugenda zijjawa ebyokubba kyekiri kyengambye is a system waliwo ebifu ni tekitujjaako mu myaka gye tufunye amafuta ago so mu nsinga omuyimbi bakyamukolera kawashi munnamawulire kyekimu ate ye ali bubyo singa ne ku muyimbi kuba ye munnamawulire talinayo nabafaani bagenda kujja batono nnyo tikati basobola omusondera kasiku basobola ne kati ate omwana ali eyo ayiriba neggulire atalina yagenda mumusondera naye nga ne ssente zennyini tazirina okimanyi tukyalinawo abaana b'amawulire wano nga n'ebiri tagirinaamu waliwo wali eri mu Kisenyi TV esasula buli gulire nusu 2 eri awo mu Kisenyi nusu ebyebi buli gundi gyoleeta story tuddayo katabo kano bw'oba yaleeta technology waliwo Ministry of Technology ICT Ministry of Labour bakola ki kubanga ye kyalina okukola is bringing atmosphere eri peaceful internet eri peaceful ebyuma ebikwata bino ebintu bwe ye yakikola naye kati mmwe bano abalina okuprotectinga the gains zino abaana bano mubakoledde ki tebakimanyi nako ntwekana gye bali basasulwa nusu kiwa bali babawulidde nakoleka bagenda kukasala kabaweereze mutuyambe maka kati kino kiyamba nze gwe naawe tekiyamba ffe batudde wano anybody kino tulina kwekwatiramu nga ffe kyobola kati njaganye social media kwa social media osobola okwogera nikagwa mu matu g'omuntu mugambe ennaku zino nga tewekutuuka tukola ki yambala kasindalerako yambala kasindalerako otunnyonnyole ffe tugamba gains ate gwe alina okuprotectinga ekyange nga siri kifuna
Nero kubanga kati muzeeyi buli kimu kidda wuwe is a one person. Nesinga buli omu bamukwata mu ne bakwa office yo nogikozesa bulungi. Nalabye yabadde I think president I think Paul Kagame yagambye kati we yatuuse minister mwaka gumu bw'oba tolina kukyokoze ng'abuuza ku bantu bo ng'ovaayo nga tuteekayo akola. Ate abantu agenda campaign era ajja kulaba social media nga tuyomba agambe katamba wano kibulamu vaayo. So kiri waffe kubanga kati internet tumulina buli omu alina essimu n'oba tolina kola ka TikTok video ku neighbor yo ogambe PDM sente tezaatuuka tunoonya azirina. So entertainment industry tulina kukola ki okulaba nti government yene etukolera? Right now kati singa batuwa just infrastructure. Lwakubanga era nga sente wezitera okujja zina gye zibulira nawulire bacomedian bayombera sente nabalabi Babitex nabo basimanya ate waliatwalako zino bw'obuuza abayimbi bannange nawulidde 5 bazibawadde zaakoze eki bakugamba saako bogena. It's just system. The whole system needs to mbu essaawa zino Eddie yalibadde nga federation obanga omukulu w'abayimbi yavudde opening alugamba bilioni 5 zetwasuubiza ngo tutte kololo kuliriza album zavuddeyo zigenda kukola kino na kino na kino. Nekyo tetunakiwulira netwawulidde zavuddeyo buli omu nakwakoza akola ki kwange twali kololo muzeeyi nagamba ngenda zibongera nga mu kulobinga ano balaba nga bonna bagenda mu parliament ne bakeera bwe zijja ne kisirika. But this is entertainment genuine, but it's what's happening in all government entities. Mu entertainment bagamba abamawulire bayimbi singa ojja n'ayimba oba kati nga gwe bojja n'ogamba nti oyogera ku protecting the gains oba olidde mu nsi y'olukwe okikkiriza ekyo? Okulya mu nsi olukwe kyeki? Okulya mu nsi olukwe nze ndowooza giyeekera ate gwangamba nagiyeekera butajagaliza kirungi. Kati gwangamba protecting against mbandide mu nsi olukwe ate gwoba mwalukwe nnyo times 2. How? Kati goyagala nkole ki? Kyesimanyi. Kino kiki bagamba eyo gundi yesinga otambula. Mu Uganda simanyi gwolabyeko gwo mwana. Gwolabyeko ye mwana. Kati nze kyendabyeko ku myaka gye mbaddewo ate nakyo nkyonoona nga ndubulira kufuna ki mu maaso mwe mmala okwonoona kino then nfune ki? Okay, okay, this gain I have mbandide mu nsenkwe ate gwolaba temala kati yonna tugijjewo ndaga kyenzizaako nina abaana. Lwaki is protecting again gye bakozeeko kati nemmanya mbu kati wano the only way I can protect is kuteekayo ku X mbuuze lwaki wensasula right tabaako. Nzije ku TikTok yangambe naye bagamba sente za PDM ezenkoko zaatuuka lwaki tetwazifuna. That one protecting the gains. Kubanga babituwa gwebiri. It's not like we twina bye importing ambine ebintu byo protecting amasanyaze gali wana amazi gali wana emmere eri wano twina buli kimu bro. There's better to kuntwala Bulaya. Go mama wa ina sente. Family ye ina sente go wabeerayo nayo. Omulala ino gende Bulaya talina watandikira. Kati awo ng'agenda kukola omwana ali Dubai agenze kukola. Naye avudde wano nga totali kyonna kiganye. Mwe tulina okubleminga ng'omwana avudde e Masaka na makambyo milioni 15 atunze ettaka lyewaabwe. Ng'ate mugamba mwali musobola obbakolera farming, mwali musobola obbakolera PDM. Lwaki zo tezaabatuuka ku mwana wateekera milioni 15 mukyala abatalina bizinesi eyinza kutandika. Wadde boda wadde mwanyi wadde enkoko. Oba ne idea tebalina ideas nti bwe mbane millions 15 ngenda kukola mu kino. Minister of Culture genda otekeyo projects ezo. Olaga abantu mu business weti jangu kuzubeda mu nyumya executive media. Bubannanga abantu e Masaka twazudde enemere neno nekola ki? Bubane sente bwe zisoso okutandika oba tolina jangu eno mu office eno. Naye abantu batudde mu SC bureau. Ziba kiddayo waggulu ewa muzeeyi. Ne wano bintu bingi bye tuyinza okukola bye tuyinza okuprotectinga kubanga weebiri. So byo weebiri tulina kukuuma bikuumi. Bye tulina okukuuma kati kubanga bye tulina. Nze I'm promising ebirala so kandage gye bigenda okuva. Bayinza okuba babikozesa bubi naye gwendabyeko gw'omwana. Ate nga we nakulira tebyaliwo nze lwaliwo byendaba. Endaba
eruule tetwalina masanyalaze kati gyegali amazzi tegaliyo kati gyegali ennyumba yali ey'amabaati yali emu kati wali amategula kati waliwo ebyenzija emidaba byotasobola kunimba mbu I shouldn't protect. Oyinza kugamba mbu emyaka Eagles gye yayimbira ne kati music wali paka kati if you are not protecting anything. Oba kale abayimbi abayina ssente bonna essaawa zino bayimbidde mu mwaka ki okusinga okufuna ssente zino mu ddembe kyezo bye tuzunga 8 9 10 n'okuba embarara n'okuba emasaka n'okkirira n'okuba n'ekabaali ku luguudo kyolwo lw'oyitako oba buuzeeko bali abaazifiirako abaafa abayimbi kyavanga ku ky'abantu okufiira ku nguudo bwe ziti zonna ziyinza okuba teziri kiriya naye kati kasita oyimba abaana bo ne basoma oyina kyolabako tuzanyise kino. Don't give me an imagination. Zubeda tonsuubiza gold nkankozese kennyini kookoze tonsuubiza za mobile money nga nina ekikapu muyinza oziteeka kaliko wadde kasuku ate ndeesa ekikapu ate ongamba ziri ku ssimu ziteeke muno gwe lwaki onsuubiza ekikapu kyesitamanyi oba amasannyalaze gagalina intaneti eneegaana network eneebaako baazibbyeko zabulidde mu bbanka nkwesiga nti agwe ndabyeko ye mwana nze. So omukulu atunnyonnyola protecting the gains ye agamba nti gains weziri zeetaaga bwetaazi kubeera nga ziprotectingibwa naddala nga baterezeza system nti abaliyo naddala bwe baba bakuwadde nga ofiisi y'abaana oba n'abakyala bw'olaba ekikwata ku mukyala yimukiramu ddala mukikole ate mukigusi oleme kubeera nga ate n'obuzibu n'asooka agenda ne Zubeda n'omulaba ku kooti n'omulaba mu kantu ngamba oba Ministry of Gender gwe baagiwa teyatugamba naye nga bano abantu basala obuntu bw'Zubeda n'abulaba ng'omwana bamutukula babinyiza ne mugenda mu kooti nga babiraba ne ku mawulire ne basinasigala ng'atudde mu ofiisi ye kati oli atasobole kujja Zubeda ali kaabirani ali ekitugumu wansi aruwa atasobola nafuna namba yange ali ebundi bujjo ali kaabirani ng'alabyeko kino kubanga everybody can access now internet and TV or something. Yes. Ne genda naawe n'otuula kale 15 kwe kulonda kiri gy'oli wa wogenda okuteeka akaluluko kali kamu kayamba gwe. Yes, kera ku makya yambala bulungi genda olonde. Tebakulima mbu wagenda kuyamba buli kalulu kayamba gwe. Yonna gy'oli kayamba gwe. Kateekeyo omanyi kino kiyamba nze. Gwe bw'olaba nga bye bakuwadde bikuyamba afiya kateekeyo. Ne tebakulima mbu bajja kuyamba ensi tugenda kukwatagana ffenna. So weesunze Uganda empya. Eno Uganda gyendi etambule butambuzi nga bweri tukyusa ebintu biri. Ate empya mugenda kukola muti. Mugenda gyozaako mugenda giyisaako amazzi. Mulina butta agenda oginyiriza. Kati ogambye ki? Mugenda gikola muti. Toyagala kugenda mu Uganda mpya. Egenda kufaanana eti. Egenda temanyi eno. Munaku meka? Kuva 16. So kati bwote bwogenda osigala mu Uganda enkadde. Ku myaka gye mbadde nagyo n'ebiyinza ddemba mudaba. Nze ndaba buli kaseera ngenda mu mpya ngenda mu mpya. Naye gwe oba ojunsuubiza mu nnaku 2-3. Ebyokunsuubiza kutabye seenene. Bwe bitaba batya? Byenswa. Kankwate ekikapu kyange muteeke mu kyendaba. Katuberekereze musule bulungi. Okyalinayo ko bagamba akalala. Katonda abakuume enkya ssaawa 5. Naffe tumubuuzeeko direct byonna mubiwandiike tugenda ekirala twagala kumanya live ya muzeeyi enkya agenda kutunda akabokisi akatunda mmeka anti simanyi oba twamunnyonnyodde amateeka ga TikTok akabokisi yagambye naye tanyiiga ebyaffe ebya TikTok tukuba lwali ekirala akabokisi muzeeyi olina okufunamu akabokisi katunde akabokisi bakatunda awo ng'omanya Zubeda ne Kasuku bakoze omukolo ekirala bw'otandika live bw'otigamba tap the screen tap the screen. Takyalina okukola ebyo. Muzeeyi yennyini yagenda okuba mu bokisi wali. Yatuyise yagambye live yiye. Muzeeyi yange bagita MC Cuts. Muzeeyi nange bw'ondabako ekirala olina okugamba mumpe ebiwologoma obagambe temumpa bumuli obumuli muvaamu ssente entono muzeeyi. Badde manyi fa balina okusaba. Mukona ati bw'oba ku live nga gwe host olina otandika ogamba mumpe banaye ku biwologoma mumpe ku gundi ezo ebiwologoma bivaamu ssente ekirala muzeeyi tosoma comments
awo ekigambo kya comments kibinnyaba abaana bakambwe abaana ba TikTok comments ffe twazivaako oba okola live bagenda gula account ekiro kya leero nga mpya zikola nta ku macha muzeeyi tosoma comments bw'ojja yogera ebigambo byo nga teweesiseemu omale ogambe questions tutandika kati ogambe buli ajja mu kabokisi emitwalo 10 ne bwe kanaalinya paka kakadde business ogise yabadde alina otuwa buli aleeta muzeeyi nti mubalira ate maleera mukubire mugabe mukama nga bwe naggambye nsaba onzijemu nange kansabira wano kasitandika otunda akabokisi byenkozeddeko eggwanga bimala nange nkya mba musobola mumpeeyo nga nnwanye nammwe nnyogera ne banvuma lunaku lulamba ne bateekamu n'abaana bange mumpeeyo nanti ebyama wagenda nabyo singa wabituwa singa ate amazima temumpangayo abantu bayinza okubeeyo nga baazirya teri yali ampadde enkalu kuva eno ate nga mbabaddeko saagala nakwesimbawo NRM mumpeeyo ku ssente byamawagidde nawo bibaweera gwe bakuwe ssente ebyama byolina byoterese ofa ki nabyo nkugambye nange obimpi wano ku executive meeting yoganye bituyambe ki ebyama bituyamba muzeeyi agenda okugenda enkya ku kabokisi ng'ayinawo ebyama kwatandikira tebabifuna enkya ku 5 muzeeyi wamma taapu banaaba tebatapinga tobyafuna mu live kyakubiri toyogera nga tebaweze mutwalo kuba ffe tugamba mba temunawera 15 soogera kati muzeeyi gamba mba temunawera mutwalo abula akugamba ebintu bya muzeeyi nsinga tonzijjaamu ogambe ekiwologoma waliwo akawologoma akavaamu sente entono waliwo n'ekinene kijja kikole wa naye muzeeyi ekiwologoma tekimukanga musule bulungi mweraba naye abampambye